surprises zigenda fuuka big miracles okusinziira ku mutima. Kyotaalye kiwa omulala. Bw'oba onoonya omulimu ogugwo n'osangayo omulimu omulala ng'ogwo gwe togukola oli gwomanyi agukola teweebaka nga tonaba gumukonekitingako. Tolina kyofiirwa. Oyinza okutambula okumala ebbanga nga ofunira balala mirimu. N'ofunira ono gwe wali otambula naye gwe omwasinkana mu field naye n'omufunira n'omulala. Emikwano gimanyi okujja mu ngeri nnyingi. Embeera zitugatta. N'ofuna mukwano gwo ng'omukwano guvudde mu mbeera. Kati bw'oba onoonya n'obulwa naye ate n'osangayo eky'omulala muyite. Oyinza okwekanga nga gwe tofunye mulimo ng'ofunye capital. Ng'osoose n'ofuna social capital, enkolagana ennungi gy'olina n'abantu. Tomanya gwe tokoowanga kuba na mutima mulungi, tokoowanga kuyamba. Mu abo mulimu asobola okujjukira. Abagenge baali 10 Yesu be yayamba, omu n'akomawo. Lwana obeere ng'oyamba ng'oyagaliza ng'osanyuka genuinely ng'okonekitinga abantu wadde gwe tonaba kubeera ku kikyo, tonaba kubeera connected. Ogenda okugira bw'oti oli asobola okusanga n'agamba tonnabafuna mulimu. N'omugamba nkyalina essuubi, nkyalina okukkiriza, Mukama nkumye nkyafuna ekyokulya, naye kati nyinawo ne pulaani nagamba engeri gye nkunoonyeza ennyo ne gulabika nti guluddewo. Oba njiranga neekolera ekyange singa nfunayo capital. Abo be wagenda oyamba ng'obawa ky'otaatwale oyinza okulaba nga bakuwadde obukadde 10. Be wagenda oyamba. Nolwekyo bw'oba onoonya kati yongeramu nti bw'ozuula gwe kyoteetaaga kiwa omulala. Fubanga bw'osobola omanye ebyetaago by'abantu nga tobimanya kukola lugambo naye ng'obimanya kukola contribution. Kigambo kinzijidde wano sikibuulirangako era siwulirangako akibuulira. Gwe bw'onoonya emirimu bw'ogwe n'osangayo emirimu gwe gy'otakola, oteekwa okuba nga mu mutwe gwe omanyi abagikola. Bakonekitinge bakole. Ate yiga okukolanga ng'okolera ku bulungi bwansi. Naawe ali mu ofiisi nga wazzeewo opportunity togitunda. Bassebo ne bannyabo waliwo ekisinga ssente. Kwe kukola ng'okoledde ku bulungi bwansi. Waliwo ekisinga ssente. Ssente ennungi naye Bayibuli egamba nti kyekikolo ky'ebibi. Fubanga bw'osobola ofuge ssente, tokkirizanga ssente kufuga. Kiŋŋambira akuliranye, fubanga bw'osobola ofuge ssente, tokkirizanga ssente kufuga. Wadde obadde olaba waawo nga bayinza okuwa wa5, olaba wa3 ge bayinza okuwa, olaba bali mu bwetaavu basobola n'okuwa miliyoni, bayinza okuwa miliyoni 2. Bawe kye babadde basuubira okugula okyebawe ku bwereere gwokkirize Katonda. Bawe kye babadde basuubira okugula okyebawe ku bwereere gwokkirize Mukama. Yiga okukola ebintu ng'obikoze kusimba connection, ng'obikoze kukola network. Abantu bangi bagamba nti nenyamba abantu abo bonna ne batanzijukira, naye jjukira wagenda obasasuza. Buli gw'osasuza relationship eba ekomyawo. Wali olabyeko agula malaya n'atwalayo emmere ya Christmas? Wangi? Wali olabyeko agula malaya n'atwalayo olugoye lwa Sekukulu?
malayo oba yali wa ddiini ki tosobola kukwata lugoye kubanga olunaku lw'eddiini ye lutuuse nogeniiwe nonesagawo malayo ate yali mukazi mulungi yakusanyusa naye kubanga waliwo transaction that was not a connection. Gwe mutima olina okukola ekintu nga kisanyusa omutima gwo n'ogenda nga twali yeewana nti yakusasudde naye ng'ate wamuwadde ekintu ekirungi wamutadde mu layini. Olinda Katonda omanyi abantu balowooza nti Katonda wakusaaga naye nze manyi Katonda ali more than real. Engeri gye tumutegeeramu sina bwali asukka bw'omutegeera asukka bw'omulowoozaako asukka nnyo asukkirira wala. N'olwekyo nsaba Katonda saaviisi eno tegenda kuba mpanvu nnyo n'atera okugimaliriza. Nsaba Katonda akumpeera omutima ogufuga ssente so si ssente okukufuga. Nsaba Katonda akumpeera omukisa obeere omukisa. Nsaba Katonda akukozese abantu batambule nga bajulira nti bayise mu mikono gyo nga bajulira Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Zikubira waggulu gw'osazeewo abantu batambule nga bajulira. Abantu bonna be mulaba bawa obujulizi wano wabaawo abantu Katonda baba yakozesezza. Oli najja n'agamba Mukama yeebazibwe ffenna ne tuddamu nti amiina n'agamba nalabye Katonda. Fuukanga ensonga y'abalala okulaba Katonda. Nkiddemu fuukanga ensonga y'abalala okulaba Katonda. Oli naawe obujulizi nga naawe okimanyi mu mutima gwo nti mu bujulizi obwo mwoli wakati. N'agamba nalabye Katonda mutendera kumutendera. Mukama yakinkoledde kyawedde mbadde nkisabira mbadde nkisiibira mbadde nkyegayirira Mukama ne Mukama yanviiriddeyo. Tofangayo erinnya lyo ne bwe litabeera mu bujulizi.